Akalulu k'abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu akaliwo ng'ennaku z'omwezi 22 January w'omwaka guno. Fort Portal abamu ku bakansala abakyala naddala owa North Upper ne North Division, Central West ne Central South mu Central Division tebalondebwa oluvannyuma lw'obululu okudda ng'amannya n'ebifaananyi by'abeesimbyewo byateekebwa ku bifo ebitali ebyo bye baali bavuganyaako era okulonda ne kuyimirizibwa. Akalulu kano kaali kakuddibwamu ng'ennaku z'omwezi 27 era mu January n'ekitasoboka olw'ab'ebyokulonda ne bakongezaayo ng'ennaku z'omwezi 4 February ne kutabaayo n'okutuusa olwaleero. Akulira ebyokulonda mu Fort Portal Isaac Byamugisha asoose kutubuulira ku nteekateeka y'akalulu kano era nga bakukozesa obuuma bu BVVK mu buli kifo ekirondebwamu. Akalulu ako okusazibwamu lwakubanga ballot paper zajja nga ziriko mismatch nga teziri mu butuufu bwazo nga bwe zaalina okubeera nga candidate eyali ku ballot paper si yoyo yeesimbyeko mu eyo electoral area. Wetwogerera polling stations zonna ezisangibwa omwo zirina akalulu ziri kulonda saawa zino ate bali kukozesa machine BVVK kukebeera mulonzi nga naddala ekinkumu byonna ebikwatagana na mashine. Mu bitundu ebyenjawulo bye tutuuseemu abalonzi babadde baalumagamagga nga mu kisaawe kya Nyabukara ku ssaawa 7 ku balonzi abasoba mu bina abalondera wano 35 bokka be babadde baakakuba akalulu. Aliyo kandi mungambire enkomi. Abakuliddemu ebyokulondesa mu kifo kino batubuulidde ku mbeera y'abalonzi abatono. Ntuniihera zirajja kwikasa 10 tutarakingira at least abantu beyongiireho. Yeah, mrejestai twina abantu about bina sanjinaibiri baitaka komesa tunabani. Abalonzi abamu betugwikiriza bagamba nti abantu obutajjumbira kulonda kuno tewabaddeewo kumanyisibwa kumala mu bantu. Kayizira hanyuma y'obululu bundi bumaze kurabaho akwabwayizire heihi obundi tokukozereke abantu bokujumbira uko omuhimbo bali bagwine mwingi then ekintu kindi abantu baba bakoma kakwa batarabiremu nabo nkibamara amani abantu bagondeze omwebezi wabo hati girati obururumbu burangana atarabiremu Moral twasigine yokoma bayinga basusa gusokoma bayinga bahinduramu tanga twajja kukoma bayinga bahinduramu hati abantu bibitu byabatamu baleka nokukoma abambaka garukayo bale bahara abamu bali mu motalitali z'amasomero n'abanatira school fees y'abaana be kale ebintu bingi ebyokola biremeseza akalulu kanuni era mbyaro kula twabaleeta abandi tebamanyire ngo nakalulu nkokabaireyo ngo kali kukomebwa kirekera baitu kali kakyagenda maiso tulindirire nturano bwire bwako buli omugenda nokwaho tulindire turole rurasinga no turajaguzana. Babavuganya mu kalulu kano betusanze bamaze okulonda batubuulidde ng'okwongezaayo akalulu kaabwe bwe kubakosezza ebyensusso naddala mu byensimbi. Habo okuba tukozereza drive twapaintingire beagents emirundi 3 akalulu kalikuyija n'abantu bebaikire batujwayira naito itonga tutandikire girensoni hako nogeno gambira abantu akalulu kebiro byokweza 22 kalikuyija no bagambira mwije 27 ne beja no sanga tikaro no bagambira bina tinibeja no sanga tikalo hati no tumentu bagambe ngo akalulu 27 abakiro wingi bemba manya nako tikakozereke tekaliyo niki abantu batayiziri nituhura samba etukiro obuwongo nituhura bitutamire buli every vote omuntu kujja kuhereza na osemera kuba mupakiri na kugamba nyowe na lyaki na kugamba woje kuntwara nyowe mwanange somero takozereke takalgrey nafize kozereki endemerire. Bano baagala akakiko k'ebyokulonda kabaliiririre ensimbi ze basaasaanyiza mu kalulu kano. Bana bweki ningamba mu bwire bwo maiso electoral commission etalinja kutarabya mu mbere sikusana ziti kandi ekyakabiri ninsaba electoral commission ettekerezeho at least compensating electoral commission tetubazire mu magezi tetumanyirire that all those costs twatekeremu all the expenditures nguba tuketaringire batukwatireyo tubanyagerire tubakingulire misango but as government it is keeping quiet on this issue. Wetuviridde mu bifo ebimu ng'okubala obululu tekunnaba kutandika.